Oluvannyuma lwe yali omubaka akiikirira abantu ab'e Kawempe eyo Mambuka, Muhammad Sseggirinya okussa omukka gwe ogw'enkomerero gye buvuddeko, ekifo kye kye yalimu eky'omubaka akiikirira abantu b'e Kawempe kyafuna eddibu era ng'okuva olwo abantu ab'enjawulo bazze beesowolayo okuziba eddibu eryo basobole okuweereza bannakawempe. Abamu ku abo bavudde mu kibiina kyennyini kye yali avaamu ki National Unity Platform era nga kati olwokano buli lukya lweyongera okubeeramu ebbugumo oluvannyuma lw'abeesowolayo buli omu okubeera enkolokooto nga bw'alina ebisaanyizo n'obumalirivu okukulembera bannakawempe bano. Kakati nno mu bano mwe muli Salimu Sserunkuuma, munnamateeka Lwimbazi Nalukoola, Sawulo Kulya, Kayondo Fadi, Frederick Kakiika era nga bano olunaku olw'eggulo baleese ebiboogerako mu kakiiko akeekenneenye ebyokulonda mu kibiina ki National Unity Platform. Curricular veto and their copies, certified copies of academic qualifications. Zibadde ziwera ssaawa nga 6 ez'ettuntu eyali omuyambi w'omubaka Sseggirinya Alex Luswa Buwembo Muhammad n'ayingirawo n'ekibinja eky'abavubuka era nga bano bazze bayimba ennyimba ezoogera ku ebyo omugenzi bye yaleka atandise. Alex Luswa Luwemba Muhammad mu kujja kwe azze n'omubaka Alan Ssewanyana bw'abadde ayogera ategeezezza nga bwe yawulira ekibiina ki National Unity Platform nga kiranga ekifo kino n'alaba nga tewali muntu mulala ayinza kujja mu kifo ekyo kwe kusalawo okwesowolayo ajja avuganye. Okulaba nga emikutu emigatta bantu ejjaffe ejja National Unity Platform mutaddeyo ekiwandiiko nga kiraga nti eri abo abeegwanyiza ekifo kino bajje n'ebintu wammanga ebimu ku ebyo bimwateekamu yereeta gye bayita expression of interest ekirala n'ebirala nga bw'obinyonyodde era mukama wange kkiriza nkolage ebbaluwa yange mu butongole esaba ekibiina kyange ki National Unity Platform nga nkisaba nti nange njagala mbeemu ku abo be basunsula okwetaba oboolyawo kuba naavuganya mu kifo kino ekya Kawempe North Constituency. Ono kati asekeredde abo baagambye nti bulijjo bamusekerera nga bw'atalina bisaanyizo. Ate ekyenjawulo mu kyo bangi babadde bagamba nti oboolyawo tuli bayaaye empapula tetuzirina tuleese ebbaaga y'empapula era ogenza okulaba awo nga tujjamu era okakana endala bazirese ne bagamba twagala zino. So njagala okukibeebaliza kati eyo sitepu esooka ewedde. Era bwe babadde bagamba nti mubaddemu propaganda agamba nti tebagenda kwewandiisa tebabamalira budde. Leero tuzze ebigere bye bino. Kati yo omubaka Alan Ssewanyana bw'abuuziddwa lwaki asazeewo ku bonna abali ku lwokaano okuwagira Alex Luswa Luwemba ategeezezza nga bwe yalina omugenzi bw'alina ebigambo bye yamugamba nga mu ebyo mwe mwalina ekyokuwagira omuvubuka ono nga Sseggirinya amutegeeza nga bwe balina ebirooto bye bimu. Wala n'atuuka n'akomawo naye abantu bagendanga eno mu maaso nga bakuba kampeyini okutwala ekifo kye nga bamukonjera ebigambo ebiyitirivu ate ng'ali mukomera. Naye n'agamba nti mu mbeera eyo bwe mbanga nfudde Honorable Ssewanyana tonkolanga bubi bwe mankusoose kubanga nange nabyo namugamba singa mba mukoze eki musoose nangamba waliwo omwana oyo gwe bayita Luwemba Luswa Alex ebiseera ebyo kati yafuuka Muhammad. Omwana oyo tubayo tulina ebirooto bifaanagana tutambudde embaga b'obuyambi fembi era abamanyi bulungi. Ono kati akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ki National Unity Platform keekenneenyezza ebiwandiiko bye era bw'atyo n'ategeeza nga bwe yeetegese okuwulira kyonna ekinaava mu kakiiko kano. Okay. Yes, then national ID zinalgo okuteeka wansi. Bwe kyomala okuteeka wano bali bategeera ennaku yaabwe ky'obaddiza. Martin Bosakali Essuubula, Dream TV, Amakungunte.